Pull up. Which case? Mkazo leo mmoja. Ayu. Bodi. Sio subira. Sio yeye. Sio kweli. Mwasingana na imwana. Wakamza na mabada. Yogera kote ino bude mtu. Wakamza na mabada. Basa. Omukulu wa yake. Yogera bude mtu. Adako. Mwacha wagana. Mwacha wagana. Karena dawa. Bara msoka kuliseyo kasozi nengale za amani basore banyabo. Yali bafuya kuteba babi. Ana abadeko nga basabe sala batumule sala ne bamusinye mpaka kuulira mubi. Asikuulira mubi. Naye abakati bakisiru. Abakati bakisiru. Mama wange. Wano bademu ab'ekisimu. Wano obuwala obw'ekisimu. Omuwala yankubidde nga bakutwala bati. Hello? Omusajja wangi. Maulana yattakwata simu zange. Maulana ebiye nga bibi. Nze kwanja ate mudebanga nze Kampala. Kale ojjamu kubira nga ojja kubira nga. Nina mukatini kwanze badde nzize. Oduze dayo. Gwoliwa. Nze? Eyi mwakoze eki. Agala obadenga nganyimba banake mukomusiro. Bannaye musabe nnyo nti muyingire ekkomera mutegera okkomera ssebo ga kisimu. Omuyimya ina alina akayingira mu kinangamba wano okutoloka kibi. Yeso yetegezi ebitoosa nno si birala. Kuba wakati mu Uganda oba serious kuomanyi. Bw'otunulira ennyo ebbeere ly'ofiisa nga mukazi oba otolose. Layira. Ebirowoozo bwe bitolose ne bigenda mu bbeere ly'ofiisa. Kitegeka wanaafumba ekkomera gyagenda n'ebirowoozo. Ekituufu. Kituufu. Obeera kkomera ennyuma ya hamu ogirengera eri. Tebakkiriza girabako nnyo. Lwaki? Ojja kuyiga obubbi. Weegombagomba. Naye nange nno leero linategedde nti abaavu. Babaavu be Uganda nabo babadde bakaavu. Ani abaavu? Wamwe wakubidde abantu banne wakubidde abantu. Abantu b'emitwalo eti nga bakutwala. Bakutwala basa improvement. Yenga nkose kubidde ani afani. Muhanji gw'osooka. Si muhanji gwe nasembezaayo. Ekyobusuuti nakoze. Nekyasembye eke nasooseka. Nakudde abantu b'emitwalo eti basa improvement nga kakubidde muhanji. Amanyi abanene. Muhanji tamanyi yo wadde omunene. Naye mutini naawe. Okubire. Ati ye mutini. Bamage tutagala kunaba bw'ojjamu engoye n'olaba
nakusibya. Kale mbadesa. Kati nagyeko Buganda. Ate abasibe bakulinze bakwesonga. Bana Maulana koze wanebe inyajja. Akola nekyansibiza gw'okikola emirundi egi. Era bagamba kati gwe ki ekikulese ng'ate olina nnyini ensonga asigadde muganda wange essaawa yonna. Kati tokakubuulire. Era mbakubiriza banina. Mwegatta mpaka kuwulira bubi naye bajja kusiba bulire bulungi mboyi. Kuno kati wallahi Kasozi nekusanga nesubira. Kasozi nembasanga. Lwaki tewakiŋŋamba nti otomera kubanga bantu ngenda naye kiwoleka n'olinda ne bansaba maze okutomera omukazi omusoosa kutabika bw'onsanganga naye uyu vice chancellor ng'omanya ndi mukulima bijja awali vice chancellor mwaliwo mikwano gya Kasozi nga bamutwala tekakubya essimu ngolaako muhaji yakubira ne mumugamba bakubiranga bananga n'abatintu abanonyanga ne mukubira vice chancellor waliwa bati banyamusadde busatu Mukama Katonda baye musajja watu bapise vice chancellor genda mufoleni tata Mukama Katonda webala omulundi gumu vice chancellor emirundi ebiri vice chancellor emirundi esatu ate bakulabyeko ng'osula ku Sheraton omulundi ogusookera ddala babobyanga bakuŋŋanyiza akasente ne bakulanga oyingira Sheraton kuzeeyo kubadde akakwakulizo kuzeeyo ku accountability oba kuzeeyo accountability Wago batadde yawe namugyeyo era nga nakoseza bamateeka bannange omusibe ne tumugjayo twagenza okwekkanya ensonga nga nnafu ensonga nga nnafu zoogereko eddakika emu domestic zoology ekiki domestic zoology kitegeeza ki okulambula amaka omusango guli awo naye mu Uganda buli kimu kisoboka ekisookera ddala ekkomera Mukama yasalawo tomanya ddira ogendayo tomanya ani agendayo ate nga kya buli omu so kyenyinza okwogera nze experience y'ekkomera nyinza obutayogera ng'abalala kozize nagenzeeyo nga obedde bw'oyingirayo nga oli wanjawuloko oyina kulinnya oba oyinako ky'oli ekituufu treatment ebeera y'amaanyi nnyo nnyo ebeera nnungi nnyo nnyo n'abaana abalala ababeerayo ekituufu ekiriyo buli mu mata ekindaazi tebayisa bubi naye olw'okuba nti embeera babeera bakwatidde wamu omuli ebukunyiga tewali gwe butanyiga era kyova olaba obeera musibe baagala okukumalako eddembe eryo ofunemu akategeera odde engulu ku kyobadde okola ye papasi y'obusibe naye nga tebusobola kugamba nti tebugenda kunyiga yenna yena kasoyingira bwoti oba bwina okunyiga sakira tebakusaamu akategeera olw'omusango gw'okoze eki gw'ozizza ensonga ezasinga okugejjesa ekintu ekyo kuba nti twali twayawukana waliwo omuntu gwe mwawukana naye maasigalayo ng'akyakulimu kati kwe kutuuka eyo yonna yonna kozi kyogamba bujja bwe bwamutuusizzeeyo bujja bwe bamutuusizzeeyo nze kyenyinza okugamba kozi amaka obadde ogalabirira bulungi ate kale omuntu gwatalabirira abeera bw'atyo ensonga ezo zikyali mu kkooti era mbadde saagala kwenyonyolako nnyo nakutuuka kuleeta bujulizi gyenjanjabira abaana na gye basomera nawa gye babeera ensonga enkulu yalimu nkitwali twayawukana kyekyasinga oleeta obuzibu ensonga enkwata gye bamukuttemu eri so unprofessional tekkirizibwa mu mateeka era abasirikale abakutte Kasozi be batyo tugenda bagulako omusango. First and foremost twagala twala omukisa guno okutegeeza abakwasa amateeka mulekerawo okutyoboola ba artist nga mubakwata mu nkwate bawebula so mubawe respect because we do a lot for this country. Most of the things you hear, they are allegations. Kati mbasobola biddamu ng'ate ziri allegations nga nze manyi kirala. Singa obanga ojje kunza amawulire mba manyi kirala ng'ate n'oli agamba kirala. So kisinziira bwe kityo. Kati ssente ze bakusalidde zo n'aziwangayo oba mugenda kuddamu kwezooba? Tetusobola kwezooba, tujja tetenkanya tulabe kye tunaasobola. Koza okulabirira omuntu
kiyinza obutabaako katala nti kyekino koza owaayo kyokusinza ku kyosobodde. Nina abaana abalala ne bendabirira abalala n'abatali bange kati ensonga sinagambako tugenda kigaana kozi twakimaliriza zikyali mu court. So we cannot disclose sorry for that slip of the tongue. We cannot disclose what is in the court. So as his lawyer ensonga ezo zikyali mu abamu babadde mu kooti ne muwulira bye bagambye. Ate mbadde saana n'omukyalo oyo tumuwe nnyo budde because simanyi wakikyetaagisa. Mbadde nsaatuddemu omwogerako omwaka ogujjamu nga tusasula endala. Omugambye mbuno n'oddamu n'omulaba n'omukazi oyo. Aŋambye ensonga ezo ziri mu kooti nga looya we mbadde nsaba soke tukome wano tujja kuyita press conference ani atuse honorable omanje ebiri so n'olwensonga eyo mwebale nnyo abamawulire mwebalire ddala tweyanze yesebo. Ntumira bakyali bange babaddeyo abanyaniiza bulungi. Nasanze afande Kawanguzi ng'oli faani waffe nnyo. Afande ula bakyala benasanze tumira n'omusibe yakuwandikidde oluyimba. Omusibe Gerard yampandikidde oluyimba. Bariman Kikumba wali awo chairman bonna nabaliseyo Kasapuli abaana balina amanyi eri bannaye.